Yosoferi endagano zino azituna kyamulinga essalambwa eryensenke ndi wano tegeeza abaganda bonna muyinza okubigawo bino temwagala biwuliriza naye mbasaba mumpulirizeeko olwaleero wonna wona oba oli abaganda tugamba nti nekoza dda kukubira engoma n'ozina nsaba mumpulirizeeko olwaleero oyinza okuba toyagala kuwuliriza musajja ono ayogera naye nkusaba mumpulirizeeko olwaleero abaganda tugamba nti nekoza dde akukubira engoma n'okyenkebula agaliba enjole abansinga emyaka ensonga zino muzimanyiiko naye ekizibu ky'abaganda bamu bwe musirika ate mwetugga nnyo ne musirika nga mumanyi ate ng'okusirika tekuna kyekiguza olw'ensonga bw'osirika tebategeera kikyotegeeza baga nti omuzizi azimbya ttwe bw'osirika notabaako kyeyogera baga nti omuzizi azimbya ttwe kati mu nkola y'omuzizi azimbya ttwe abaganda batasobodde kutegeera Museveni enkola ye yeno wano wammanga Yoseri Nywande tebahabulwa ne banne abeefuula abaganda n'abaganda mannya balimbalimba Ssaabasajja Kabaka mu biseera eby'okuyaggayagga ng'ebiriwo olwaleero wattu bamukuulula Bungereza najja mu ndagaano empandiike ng'alina okufuna obuyinza n'ebintu by'okuddizibwa n'okusolooza emisolo bintu bye wabula Nnyando Yosoferi nga bw'atatuukiriza ndagaano ye ennaku zino atuna kyamulinga Ssalambwa yansenke era n'essaawa zino okulaba ku Ssaabasajja Kabaka amulaba ng'omulabe we n'omubuuza yafuuka ddi omulabe we kubanga bo balina enteekateeka namutaayika abaganda gye mutamanya ndi wano bategeeza nti Museveni mu DNA ye oba endagabutonde ye teyeetonda bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza ayogera opposite bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza aba ategeeza kirala n'akatambi ke mwalabye nga bayimiridde busimbaalaala nga bagamba nti beetondedde abaganda so si Buganda nkiddamu njagala mbere mulambulukufu Museveni yagambye yeetondedde abaganda so si Buganda abaganda be bantu abasangibwa mu Buganda Obuganda oba Buganda be bantu abawangaalira era bakola obwakabaka bwa Buganda wabula Abaganda ng'Abaganda banjawulo ku Buganda oba mukitegedde bulungi nnyo kubanga bw'oyogera Obuganda oba oyogedde kuli muntu yenna asiisira awangaalira mu Buganda ng'akulembera Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe Buganda wabula Abaganda be Baganda abo abantu Abaganda ab'eggwanga ly'Abaganda bintu bibiri bya njawulo oyagala okitegeera nkikuzannyire omanyi mwe muli obutambi buno temusobola kwawula njagala nkikuzannyire okitegeere bulungi nnyo uliriza bulungi nnyo As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ebintu biri byanjawulo the people of Buganda abantu ba Buganda so Buganda ompulya bulungi nnyo kanka kuddiremu wano wenjagala oteeke nnyo essira weetegereze Repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Ndozo kitegedde the people of Buganda kati bw'abategeeza nti abantu abasangibwa mu Buganda teyeetondedde Buganda era abantu bo baaganye the people of Buganda baaganye abantu abasangibwa mu Buganda baaganye
oyagala funa enjawulo wakati w'abantu w'Abaganda n'Obuganda. Obuganda, Obwakabaka bw'Obuganda